Ennaku z'omwezi ziri 16 omwezi tuli mu Gwakutaano omwaka 2020 nkwaniriza mu Munnyo live ogw'olunaku olwaleero olunaku lwa mukaaga nze Nabwire Fede ne Rosette Karungi tugenda kubanga tukutuusaako emboozi ate ezibadde mu bifo eby'enjawulo gy'otasobodde kutuuka olunaku olwaleero naye nga tetunaba kugatandika mu bujjuvu katusooke tulabe emiwendo egy'abantu abafunye ekirwadde kya COVID-19 okwetooloola ensi yonna abafudde n'abajjanjabiddwa ne basobola okuba nga bawona. Bwe twogerera kaakano okwetooloola ensi yonna abantu bakakasibwa okukwatibwa ku kirwadde kino ekya COVID-19 baweze obukadde 4,66,174 so nga abakafa kakati baweze 3,977 nga abajjanjabiddwa ne bawona bali akakadde kamu 77,718 katusobola tweyongereyo mu live tujja kubanga ate tulaba emiwendo nga bwe giyimiridde ku lukalu olwa Africa mu maaso kaawo. Omunnyo live tugenda kubanga tugutandikira mu bitundu bye Mubende eyo. Obunkenke bubadde bw'amaanyi oluvannyuma lw'okuzuula omuvuzi wa lukululana ng'ayina ekirwadde ekya COVID-19. Ono abadde ava mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo naye nga munnansi w'eggwanga lyattu Uganda. Okusinziira ku Dr. Lubo Waddeo akakasizza nti kituufu omusajja ono yabadde alaga obubonero bw'ekirwadde kino nga we twogerera kaakano akuumibwa mu ddwaliro erya Mubende Regional Referral Hospital. Obunkenke bweyongedde mu disitulikiti y'e Mubende oluvannyuma lw'ekitongole eky'ebyobulamu okuzuula omuvuzi w'ekimotoka namba UAW 067T ng'alina ekirwadde eki COVID-19 era ng'ono yakwatiddwa akawungeezi k'olunaku olw'eggulo bwe yabadde azze okutikka ebirime mu munisipalite y'e Mubende. Omuntu ono abadde ava mu ggwanga ya Democratic Republic of Congo era nga gy'abadde akolera emirimu egy'obusuubuzi nga munnansi w'eggwanga erya Uganda. Akulira ebyobulamu mu disitulikiti y'e Mubende Dr. Lubo Waddeo akakasizza amawulire g'obulwadde bw'omusajja ono nga mu kiseera kino akuumirwa mu ddwaliro ekkulu e Mubende Regional Referral Hospital. Taliiko nti oba akolola, taliiko nti oba alina omusujja, taliiko nti oba emimiro gimusiiwa, talina kibadde kimuluma okujjako nti rizaati okuba nti zaazuuliddwa nga ziri positive. Ono ategeezezza nga bwe bali mu kuwenja abamu ku bantu abateeberezebwa okuba nga babaddeko n'omulwadde ono era nga mu kiseera kino abantu 7 be bakwatiddwa nga ne babadde bali mu kutikka birime ku mmotoka omusajja ono gy'abaddemu. Kubiriza abantu nti balina okwekengera, buli muntu alina okwekengera munne olwadde buno engeri gye bukwatamu, oli akolola bw'abanga abulina asobola okubukusiiga so nga noono eyeekwata ku nnyindo alina akwata ku kisenge nawe ogenda okukwatawo naye asobola okubukusiiga. Kale tukubiriza abantu baffe nti ng'Omupulezidenti bwe yagambye ne Minisitule y'ebyobulamu nti bateeko face masks, bongere okuteekako face masks nga batambula n'okunaaba ennyo mu ngalo. Ssentebe wa disitulikiti y'e Mubende Francis Kibuuka Amooti nga y'atuula ku lukiiko olulwanyisa ekirwadde ki COVID-19 akasizza nti ddala omusajja ono alina korona. Ono asabye bannamubende okubeera abagumiikiriza nga kw'otadde n'okujja ebyobufuzi mu nsonga zino kubanga bangi bazze bayisa olugaayo mu biragiro bya Pulezidenti. Omanye ebintu bino tugenda ne tubissaamu oluusi olwaliyo olw'ebyobufuzi n'embeera endala ne bagamba batukkirize tudde ku mirimu gyaffe batubonyaabonya. Naye okubonaabona kuno mbakakasa nti kwe kujja okutuukiramu okujaguza gye bujja. Okubonaabona si kufa ate bugubugu si muliro. Naye njagala kubagamba nti obulwadde bwe buli era ensi endala teziri mu kwejalabya okutulaga emirambo emingi egiba girabise. Emmanuel Sebadduka, Kurasawo TV, Omunnyo. Webale nnyo Emmanuel Sebadduka. Abatwegasseeko ekiro ekikeeseza olunaku olwaleero ku mikutu egya Salt Media ku bugazi bw'ensi eno. Omusumba Rosius Bujingo n'abasumba ba House of Prayer Ministries International babadde mu studios mu kusaba okukeeseza obudde okwa overnight. Omusumba Rosius Bujingo agamba nti akadde ke tulimu kaakusoomoozebwa nnyo naye agamba nti enteekateeka za Mukama teri ayinza kuzikyusa n'olwekyo abantu basaanidde obutava ku birooto byabwe naddala mu kadde kano ke tulimu. Mu kusaba okukeeseza obudde okubadde ku mikutu egya Salt Media gyonna kukulembeddwamu omusumba Rosius Bujingo nga bulijjo kubaddemu okusinza wamu n'okutendereza Katonda.
mu biseera bino bye tulimu ebyokusoomooza ng'abantu bali ku muggalo ogwa COVID-19. Omusumba Bujinga asabye abantu okukigumira kuba ebiro ebiddako byakwesiima. Abanga obulumi bwo tebwenkanankana na kyamagero kyo. Nkiddamu, obulumi bwo tebugenda kwenkanankana na ssanyu lya kyamagero kyo. Do not faint. Do not despair. Do not lose life. Do not commit suicide. Akubirizza abakkiriza obutava ku birooto byabwe olw'embeera kubanga entegeka za Mukama teri asobola kuzitaataaganya. You should not stop dreaming because of the situation. Yeah. Keep dreaming. Pursue your dreams. Keep all your trust in God. He shall make it happen. It shall come to pass to those who persist. Katonda agenda kukireetera okuba nga kibaawo ekirooto kyo newankubadde nga amawulire mangi agayitingana nga gagamba nti omwaka manya 2020 ogwo guganye. I still see the year the way I saw it when it was starting. Tokkirizanga sitaani kukulimba nti alina kyakoze ne kikyusa enteekateeka za Katonda. Never take the devil's lies that he has done something to withdraw the purpose of God. No man can withdraw the purposes of God. No demon, no devil can withhold the purposes of God. The plans of God shall come to pass. Musumba Bujinga agamba nti abakkiriza tebagwanidde kugwamu maanyi mu mbeera zonna enzibu kuba Mukama bw'azikyusa essanyu lijja. Ebyo by'olaba kati by'oyitamu bye bikugwanidde okuyitamu olyoke otegere nga Mukama akuwadde omukisa. Omuntu atalumiddwa njala tatera ku appreciatinga mukuto. Omuntu atalumiddwa bwavu tatera ku appreciatinga bugagga. Omuntu atapangisiza ku nyumba tatera ku appreciatinga nyumba gyafunye. Omuntu atabadde mu buwulu ne bumuluma tatera ku appreciatinga bufumbo. N'olwekyo ennaku gy'olaba yegenda okuleetera okumanya essanyu. Kikulu nnyo okulaba ku nnaku ekuyamba okwawula essanyu. Kati toli nsobi. Agamba embeera eno yakaseera buseera abantu balina okusigalamu ak'obuntu baleme okwemalamu. Don't become so wild. Tofuuka nsolo. Totabuka tonyiiga. Nyigira sitaani n'essa abantu b'oli nabo. Tosula ka buntu. Embeera yo tekusuuza ka buntu. Embeera tekusuuza buntu bulamu. Sabbiiti eno yafundikira okusaba n'okusiiba okw'ennaku 14 bya kitongole ky'amawulire Salt TV Omunnyo. Mwebali nnyo abatwegaseeko mu kusaba okwo okukeeseza obudde. Tugenda kubanga tugenda mu district y'e Mukono tulabe taxi ezaalinga zisaabaza abantu ku luguudo lw'e Katosa. Akadde kano baddereeva baazo baasalawo kuziggyamu mito basobole okubanga bazitundiramu lumonde okusobola okwebeezaawo. Balajjanidde Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni okubakkiriza basobole okujja mu kibuga Kampala baggyeyo taxi zaabwe lockdown ze yasanga nga ziri mu parking. Bagamba nti kaakati ensimbi mpitirivu kyandibanga kyetaagisa okutunda taxi yennyini okusasula aba parking abadde bazikuuma ebbanga lino lyonna. Giweze emyezi 2 bukyanga mukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni ayimiriza ntambula ya lukale nga muno mwe muli n'abatakisi abaali basaabaza abantu. Nga bulijjo enswa bw'ekyusa amaaso nga naawe okyusa envubo bo bannannyini takisi ne baddereeva ku luguudo lw'e Katosi mu disitulikiti y'e Mukono basazeewo kujja mito mu takisi kutundiramu lumonde gwe bajje mu misiri gyabwe okubeezaawo obulamu.
Tutuuseeko ewa Ssemaka Musoke Paulo ng'ono mutuuze ku kyalo Bumbajja era nga ddereeva ate nga nnyini takisi asangiddwa nga takisi ye yagiggyamu emitto atundira mu lumonde nga bw'atunnyonnyodde. Emmotoka eno gye nvuga najjamu emitto nenzijjamu n'ekikuubo ngezeeko nnoonya ekyokulya ogenda kumyawo n'otika mukene naye tusanga obuzibu nentegerayo abantu bamu ng'abasirikale aba traffic ennaku ezo nabaddeyo Kakiri omusirikale nankwata emmotoka teri mu kikuubo simanyi kutegerako kufaanana kutya pulezidenti abamu beerabira pulezidenti yagamba nti nowa takisi ng'osobola ovuga kago naye kati tubonaabona abasirikale batukwata emmotoka ngeyo nti omusolo gwagwako nafunye omusolo mupya ogwa vaani ogwa kago. Wabula ono si ye yekka akoseddwa ng'embeera eno etwaliddemu ne Lubanga Daniel omugagga w'e Katosia na takisi 11 ng'ono asangiddwa ng'asima musenyu mu kirombe okusobola okufuna 10 okubeezaawo famire ye. Ffenna tuli awo kati tusiiba eno nga tunoonya leero bwe tufunayo ebiri ne tuli egyo ne tugula mukene enkya bwe zigaana ne tusiibirira kyayo omukalu mujaaja naye tetumanyi kyakukola. Wakati mu birowoozo eby'amaanyi Lubanga Daniel ategeezezza nti bunaku abadde ayingiza kadde kamu n'emitwalo 10 ng'embeera ya korona tennaba kubaawo wabula bukyanga pulezidenti ayimiriza afiiriddwa obukadde 6 n'akafiirwa miliyoni kati ziri mu 6 n'omusobi naye ate ekisinga okunnuma nti ffe baatuteeka ku muggalo naye ate ojja n'olaba bannaffe baabaloole bo bakola ate nga abalole baleeta n'obulwadde ova ebweru. Abamu bategeezezza nti ka takisi zaabwe kalantini yazisanga ziri mu Kampala mu Butimba era ng'ensimbi empitirivu nnyo ze babanja olw'okuzibaterekera mu paakingi ne basaba pulezidenti bw'atyo abayambe bajje takisi zaabwe mu paakingi bazize mu byalo batandike okusuubuliramu emmere. Naye n'emmoloka zange bizinensi yange ya takisi mmoloka zange ziri Kampala ziri 4 buli lunaku nsasula 10,000 olunaku gwe mutwalo gumu mu 10,000 gwe mutwalo gumu mu 6 naye mbadde nsaba gavumenti enyambe ndabibwe enkomyayo mmoloka zange awaka. Tulina abaana kati nze nina abaana nga 7 tebakyalya abaana bange tebakyalina kyebalya tebatuwa bagenda tuwa emmere bagamba no emmere gye bagaba tulaba emmere bagibuweereza tulaba ku mawulire baweereza emmere abantu baweereza bagagga baweereza emmere ono aweereza emmere ono aweereza naffe newo emmere tetuukanga. Bya Eric Yiga, Kraso TV, Omunnyo. Webale nnyo Eric Yiga. Tugenda kubanga tugenda mu district y'e Wakiso eyo gye tusanze abasuubuzi abakakalabiza mu katale yake Kayunga abaagala President Yoweri Kaguta Museveni ayingire mu nsonga zaabwe. Bano balumiriza abakulembeze baabwe okubayowenyula kibooko kasita zikoona ssaawa 11 ez'akawungeezi kyokka ng'omukulembeze w'eggwanga lyattu Yoweri Kaguta Museveni yalagira abasuubuzi we kiba kisoboka basule mu butale bwabwe. Tutuukiriddeko ssentebe w'akatale kano Ssaalongo Twaha Lukwago n'agamba nti abo bonna aboogera ebyo beenoonyeza byabwe. Abasuubuzi abakolera mu katale ka Kayunga Dairy Market mu Wakiso Town Council mu disitulikiti y'e Wakiso bawanjagidde omukulembeze w'eggwanga okubayamba ku bakulembeze baabwe bwe bagamba nti baava dda ku biragiro byewa obutale ng'okusulayo. Tuba tulina emmere twengerako baatukkiriza okukola ne balinga batatukkiriza tusuubula enkota 5 ne zivundira ku mudaala. Ekkubo liisa abantu baaliziba abantu bwe bajja wano bagamba okwetoloola okutuuka eri mu paakingi kibamenya ne bagamba sitebweru waliyo emmere katugule ki. Bano bagamba nti buli musuubuzi alina okusula mu katale mwakolera era nga pulezidenti yakiragira okwewala okusaasaanya coronavirus wabula nga bwe ziwera essaawa 10 ez'olweggulo abakulembeze b'abafulumya mu katale nga kw'otadde n'okubakuba emiggo. Bwe ziwera ssaawa 10 batugati ate mufuluma akatale ekyokola kitusobedde batugabazo era ssaawa 10 nga batufulumya akatale tulinga abaana abato tudduka ne tukwatiranya mu miguwa omwo ne tugwa n'ebigo batulinze kufa banaye gavumenti etuyambe naye tuli bubi ab'ekayunga naye obudde bwe batuwa okuyingirira akatale n'okufulumira mu banange tebutumala amagi gaffe gavunda buli lunaku tusuula amagi ga layisi tetufuna abatugulako kugamba ffe nga boolaba waneeno nga boogalaba era tukola mulimu gwa kutuula. Balumiriza abakulembeze baabwe era nti kino bakikola okusobola okuwa omwaganya abatundira ku nguudo kye bagamba nti bo kibatulugunya. Bakasitoma tetukyalina
kati nga ffe ab'akatale tulina akatale eri akalala naye nga ko tekamanyiddwa mu gavumenti nti kali awo wabula Omunnyo yeteerawo kake n'akola era bo bakola okusinga ffe naye batufulumya ssaawa 10 nga batubogolera batuyisanga abaana bato ebintu babitulesa birengedde tetwogerako tukoye okunyigirizibwa bwe tuba bakoye akatale batufulumya lumu tugende tukolere ebweru naye nebweru gye tukoya naye tetukyalabayo tuli mulooni emmere yengera ennyanya zivunze ziweddewo emidaala abantu bagifulumye bagenze batulaze ebyamaguzi byabwe omuli amenvu amatooke obummonde ne muwogo n'ebirala ebivunze olw'okubulwa abaguzi bagamba nti ekisinga okubatulugunya kwe kubanga babaweesa empooza nnene wano we basinzidde ne bakubira omukulembeze w'eggwanga omulanga okuyingira mu nsonga zaabwe naye batunyigiriza nnyo okusinga obutale obulala baddira emiryango egisinga gyonna tuganye nti bagiggala wano banaabe nti oba nawali banaabe ne tukigumira naye ate akatale konna ne kabeerako edikulosi nga ikozesa obuyinza obw'amaanyi ogoba bakasitoma baffe twagala ekirwadde kyaze tetuganye wati tunyukeko nga ku 12 tusobole okusuuzaayo naye bannange emmere evunze yonna etuweddeko ate batubanja emisolo ate ebweru bannaffe bakola ebweru bakafudde katale tutuukiridde ssentebe w'akatale kano Ssaalongo Twaha Lukwago n'asambajja ebyogerwa abasuubuzi n'ategeeza nti beenoonyeza byabwe akatale abantu basulamu era obutimba bwafunako obumu basulamu kitegedde mukama wange abo bagamba nti basulamu bali ku byabwe kuba etteeka lya pulezidenti liragira abantu kola ki kusulamu newankubadde ssentebe abisambaze wabula tugezezzaako okunoonyereza ku buliri we basula naye nga tebuliiwo era wano batutegeezezza nti baabo bagobya dda nze gavumenti oba eneetuyamba oba waliyo abazira kisa akatale ke Kayunga Dairy Market. Byakayanja Emon, Kurasao TV, Omunnyo. Embeera eri mu kitundu ky'ekyetume si nnungi n'akamu. Abavubuka 3 nga bakulembeddwamu munnaabwe gwe twategeddeko erya Ssenyonga balumbye enju y'omutuuze omu ku ssaawa 8 ogw'okumakya ne bagisima okukakkana nga babbye ensimbi n'ebintu ebirala. Mu kwogerako n'abatuuze bagambye nti si bokka ababatigomya wabula waliyo ne bakyala kimpadde nabo abafunye omuze gw'okulumba amayumba gaabwe ne bakuuliita n'ebintu byabwe. Abatuuze abawangaalira mu kabuga ak'ekyetume ekisangibwa mu ggombolola y'e Kawanda mu disitulikiti y'e Ssembabule bagudde ku kyokyo oluvannyuma lw'abakyala kimpadde okubayingirira ne bababba era ne babanyagako ebyabwe. Bino okubaawo kiddiridde abavubuka 3 abakulembeddwamu munnaabwe ategerekeseeko nga Ssenyonga okulumba abantu okuva ku ssaawa 8 ez'ekiro ne basima enju y'omutuuze amanyiddwa nga Kalungi Emire ne babba ensimbi n'ebintu ebirala. Omu ku gwe balumbye Kalungi Emire annyonnyodde engeri gye baabalumbyemu mu kaseera ke kamu n'omuwala yabadde mu nju amanyiddwa nga Lunkuse Bena naye atubuulidde engeri gye babbiddwa. Kati basanze ku mulyango bakwataganye ng'alina afuloko yesimisiza awo bwe mukwatidde ntulwanagana ndoza n'okulula okulaba wano n'obuseeko tulwanaganye ne musinga amaanyi awo mukwata omukazi omuntu wanaabuleeta nendiko musiba nabatuuza abalala bajidde bawulembeeko nabatuuza abalala bajidde ne banyambako bwe yatuusa mu nju n'atandika ne batwala ssente batutte ssente emitwalo 27 ne batwala ensawo ne batandika okunnwanyisa kwagala kuntuga. Abatuuze abalala nabo bannyonnyodde ku mbeera nga bwe yabadde. Naffe omudde tumaze omukwata ne tutambula tugende tulaba abo banne bayogera tugende Kawanda era tusinkanye abamu bakavoko n'ab'ebigere bayingidde tubakwata tubaleeta tubakwasa abapoliisi. Ekisinze ennyo okunnuma kuba nti basikutte muvubuka. Abavubuka ffe tukyali badde ekyokulabirako tulina amaanyi tusobola okukola bingi naye ate embeera ya kalantini eno nze nsuubira yinza okuba ereese obuzibu. Bo abakulembeze mu kitundu okubadde amyuka ssentebe w'ekyetume Tuhungire Jacqueline naye ayogedde ku mbeera eno. Mpulira amaloboozi gava eno emanju nintambula mpolampola nintuukawo nsanga omusajja ali ku muguwa kubuuza ng'omubbi okutunula ku nyumba sanga bagisimye sangako forogo.
Kakande Abdallah wa myaka 19 kw'ossa n'Empoza Ivan wa myaka 18 bonna nga batuuze ku kyalo kino be bagambibwa okubanga be babbi era poliisi batutte okwongera okubakunya. Obutaswala mu maaso ga boosi wange nyenkera ku makya nennaaba kati oba nsanze ku makya nga ndwa kunaaba ne bagamba naakakolaki naakayingira tino lwaki nkera ku makya okunaaba nange ogamba omusajja nti nedda nti nagadde kunaaba nga nasuzeko nkolaki sinaabye bangulako erikomando capati biki nusunga kanaana nga sinza ate ebbala nembakolaki nembayisaamu maaso netwogera netunyumya netubeerakaawo. Osi wa poliisi eno Luka Busa akakasizza ensonga eno era n'alabula abantu mu kiseera kino nti bakyala kimpadde beeyambisa nnyo embeera eno olwo ne babba abantu. Twagala kulabula abantu ndi mu biseera bino mulimu ebintu ebisoomookezebwa bingi naye tugezeeko okuba nti twerinda n'okwekuma okwenyigira mu bikolwa ebibi ebimenya amateeka. Bya kitongole ky'amawulire Salt TV Omunnyo. Kwaniriza mu kitundu kyaffe ekyokubiri eky'Omunnyo live webale kuba ng'okyatambula naffe ku Salt TV. Ekitundu kino tugenda kuba nga tukiggulawo n'abatuuze b'Eruweero agavaayo si malungi beeraliikirivu oluvannyuma lw'okuzuulwayo omulwadde wa COVID-19 asookedde ddala. Ono azuuliddwa abadde n'omukyala mu mmotoka era nga muvuzi w'ebimotoka eby'ettisi by'amaguzi. Bwe twogerera kaakano yatwaliddwa mu ddwaliro ekkulu ery'e Mulago. Mu kiro ekikeesezza olwaleero akakiiko akavunaanyizibwa ku kulwanyisa ekirwadde kya COVID-19 mu disitulikiti y'e Luweero kazingizza omusajja agambibwa okuba omulwadde wa COVID-19. Omusajja ono nga muvuzi wa mmotoka namba UBD 849G atemera mu gy'obukulu 28 era ng'asangiddwa mu disitulikiti y'e Luweero. Ono asangiddwa ng'alina omukazi mu mmotoka era ng'abadde agenda mu mambuka ga Uganda wabula nga yali omu ku abo abaakeberebwa ku nsalo emutukula ng'ayingira eggwanga. Wano omu ku bakulira District Surveillance Focal Team mu disitulikiti y'e Luweero Henry Kasule ategeezezza nti ttiimu yaabwe yakoze ky'erina okukola okulaba nga bakola ku muntu ono okutuuka lw'atwaliddwa e Mulago. Yaffe nga ali confirmed n'obulwadde bwa COVID-19 twakubye amasimu nga ttiimu bweri eya response amangu ddala ne tufuna ambulance yaffe ne twenaanika ebyambalo byaffe nga bwetuteeka okufaanana nga tuli awali case ne tugenda naye tetwasoose kubanganga kubanga twali tumaze okukuba essimu waggulu ne batusuubiza nti waaddewo ttiimu ate tusingako eyabadde ejja okubanga ekwasaganya ensonga. Ng'era ttiimu bwe yatuuse ssaawa nga 6:7 ambulance endala kwegamba bwe bazze nabo ne twogera awo ne poliisi nga weeri naye nga abantu omulwadde n'omukyala gwe tuyita contact bo baadde bali mu mmotoka yaabwe tetwabakiriza kuvaamu. Olwatuuse emmotoka we yapaakinze bwe yabadde paka ambulance lwe yaggyemu omulwadde okubeera nga emutwala e Mulago. Henry agamba nti wadde nga mmotoka muno mwabaddemu n'omukazi kyabadde kizibu nnyo okutwala omulwadde amaze okukakasibwa n'omuntu atannaba kukeberebwa. Yonna kwegamba kesi omulwadde ye yatwaliddwa naye omukyala yasigadde emabega n'asula mu mmotoka eyo olw'ensonga nti yadde tebasobola atwala confirmed case ng'ate bagitwalira wamu ne contact. N'olwekyo ekyo kyadde kitegeeza nti balina osindika ambulance endala era ng'eyeze ku makya zibadde nga ssaawa 1:2 n'ejja n'ebanga etwala omukyalo oyo. Okusinziira ku ssekamu wa poliisi mu bbendobendo lya Luweero Issa Ssemwogerere ayogedde bwe byabadde. Ova ku police headquarters e Naggulu nga bututegeeza nti waliwo omuvuzi w'emmotoka truck yabadde eva emutukula ng'erina gyeraga nga kigambibwa nti results ze zagenze okukomawo nga mu butuufu alina COVID-19. Essimu etwagifunye ssaawa ng'emu ey'olweggulo ku ssaawa 2 n'eddakiika nga 3 n'ezigwamu emmotoka ne tugikwatira wano mu Luweero Town Council era twagirengedde ng'enamba yennyini gye tubadde tulinda ne tugiragira epaakinga emabbali
nga tewali avuddemu ate nga tewali akutte ku mmotoka eyo. Ne tukubira district health officer ne Luweero COVID-19 task force batuwe ekiddako. Ono ye muntu asoose okuzuulibwa n'akawuka akaleeta ekirwadde kya COVID-19 mu disitulikiti y'e Luweero era nga kino kitaddewo obunkenke naddala ku batuuze. Byakawoya Samuel, Sol TV, Omunnyo. Webale nnyo mukulu Kawoya Samuel otutuusaako emboozi eyo. Tugenda kuba nga tugenda e Kawempe tulabe abagoba ba bodaboda kakati bakyusiza omulimu bali mu kutembeeya amagi. Bano bagamba nti oluvannyuma lw'okubagaana okusaabaza abantu bagenda okulaba nga bakola naye nga bakolera mu kufiirwa. Okusinziira ku ssentebe waabwe Maweje Frank agamba nti omulimu gw'okutembeeya amagi gufuna kiralu bayinza n'okukomekerera nga tebazzeeyo mu mulimu gwabwe ogw'okuvuga bodaboda. Enswa bw'ekyusa amaaso nga naawe okyusa envubo. Olugero luno lutuukidde bulungi ku bali mu mulimu gwa bodaboda mu ggombolola ery'e Kawempe mu kibuga Kampala. Bano basazeewo okutambuza magi okusobola okubeezaawo obulamu bwabwe. Amagi bagatambuza mu Kampala n'emiriraano era okukola omulimu guno basooka kutuula ne beeteekateeka ku ky'okuzzaako oluvannyuma lw'okubagaana okusaabaza abantu. Okusinziira nga wetambula nakusobola tufunayo kati 5 w'omutwalo kusaba ya leero tufunayo omutwalo 5 kusinga katwala emabega wali era emabega wali embeera yali nkalu nnyo magi tugatwala mu byalo ebyenjawulo byesigenda kwogera kuwa abasajja bali koodi gitwala amagi gange twitwala jasi mu byalo ebyenjawulo sijja kuba naogera ebyalo gyebitwamagana amagi sijja bajja kunjiikira. Lwatuyimiriza okuvuga boda saatuuza bwongo bwange neŋŋamba soofuna ekikyo nekirayika kisobola okumbeezaawo ne famire yange era lwatuyimiriza okuvuga boda nenjiya amagere nagenda okulaba enti okujjayo ssentebe waffe ow'omukawempe kyamayi Maweje Frank nga utegekeddewo ebintu ebyesobola okufunamu akasente akakola ki akatubeesaawo era natuuka ne mugamba kyamayi kati ngenda kukola ntya batuyimiriza okukola. Mu budde buno bagamba nti omulimu guno gufuna kiralu era nga gwandibalemesa n'okudda mu gwabwe gwe babadde bamanyiira ogwa bodaboda. Baboda banafu abamu babba abantu nowebuuza gwe toli mubbi naye bagamba nti baboda babba abantu kati nensalawo neŋŋamba kanyingire mu magi kuba gw'otambula ng'oli firi n'otuuka ku dduuka omuntu n'omuwa amagi n'omwana namba y'essimu n'ovaawo ng'asiimye. Ssentebe waabwe Maweje Frank annyonnyodde wa gye bajja ekirowoozo kino. Tewali ssente ze twateekamu ekikulu oteeka okubeera nga olina stage k'okolera ekyokubiri ng'olina national ID ojja ku ofiisi wano ne bakuwandiika eno cooperative etuwa amagi era ofiisi ya bodaboda netugatwala. Bya Owora Gabriel ne Chambadde Lawrence, Salt TV, Omunnyo.